twebaza Katonda omulimu gujja kukolebwa. We thank God the work will be done. Kiŋŋambira abantu basatu abakuliranye nti omulimu gwa kukolebwa. Tell it to your 3 neighbors that the work will be done. Kigambe n'omulala n'omulala n'omulala. Tell it to the other one and the other and the other. Professor Simeon Kayuwa. Professor Simeon Kayuwa. Y'omu ku basajja abaalokoka. He's one of the men that got saved. Ng'amaliriza degree e Makerere. When he had just accomplished his degree from Makerere. Era nga yali awakanya Katonda. And he was denouncing God. He was an atheist. Yali takkiriza mu Katonda. Katonda n'amulokola. And Christ saved him. N'ebyokulowooza nti abatali basomu abataasoma be balokoka. And thinking that people that were not educated are the ones that get saved. Ebyo nabyo ne bimenyekawo. Those were also broken. Akoze ebintu bingi yeeyongera okusoma. He has done a lot of things. He went back and got educated. Degrees ezisukka mu 10. He has more than 10 degrees. N'ekyamaanyi ekirala ky'agasse ku kanisa. And something important that he has added to the church kwe kukola university. Is to make a university. Kayuwa International University. That is Kayuwa International University. Professor ebyafaayo because atokyabikola. Professor is still making history. Tumukubireko mu ngalo mu linnya erya. Let's clap for him in the name of Jesus. Mikwano gyange bangi abali wano abamu kubanga tuli ku TV tuli live saagala kubajjayo. There are very many friends of mine that are here, and some, because we are on television, I will not call them out. Tubeebaza kubanga twabayise on a very short notice. We thank you because we called you on a very short notice. Ate ne mujja. And you also responded. Dr. Muganga. Dr. Muganga. Nsaba ojjeko wano. I will request you to come. Nsaasira okusitula. I'm so sorry to make you stand. Omusajja ono ebitabo naye yabikaza. This gentleman has also read books. Dokita wa bitabo si dokita wa kuba mpiso. He's a doctor of books, not a medical doctor. Mukulu Serwaniko nga tonaba kuddayo. Mr. Serwaniko, before you go back, Mwami John ono nsaba ojjeko wano katono. I'll request you to come here for a short while. Nze muyita mwana kubanga era mwana ndudde naye. I call him a child because we've spent some more time with him. Asomye ebintu bingi kati yagenda n'asoma amateeka nenga munnamawulire. He has studied a lot of things. He has recently done law, but he's a journalist. Akola ebintu ng'agoberera obukristaayo kye buteekeddwa okukola. He does things following what Christianity ought to do. Weebale kwagala Katonda. Thank you so much for loving God. N'otokulembeza bitabo, professionalism. Not putting professionalism at the forefront. That integrity, keep it. Obwessigwa bukuume. May the Lord bless you. Dr. Muganga tetumanyiganidde ebbanga ddene. For Dr. Muganga, we've not been so close friends for a long while. Naye ateekwa okubanga muntu mulungi kuba namuyise mu bbanga ttono bwe tulipima no tetusobola na kulitegeera. Thinks to be a very good man because I called him on a short notice. I called him yesterday. It was yesterday. Bwabadde lwa ggulo. Thank you so much for honoring the invitation. Weebale nnyo okubeera nga osaamu ekitiibwa okuyitibwa kwo. Weeyanjule Katini. If you want to give your contribution publicly, it is okay. If not, it's again okay. Praise the living Lord. Mukama yeebazibwe omulamu. My name is Dr. Lawrence Muganga. Amannya ge ye Dr. Lawrence Muganga. And I am the Vice Chancellor of Victoria University. Era nga yaddirira akulwiriza Victoria University. Era nkimanyi nti simpya gye muli. And I know it's not new to you. I bring you warm greetings from Victoria University. Ndeeta okulamusa okuva mu Victoria University. Pastor Bujjingo abagambye nti tetumanyiganye banga ddene. The pastor has told you that we've not been friends for a long while. But I want to
a little bit challenge that. Badde njagala ekyo nkimenyewo. Because most of the time he visits me at my home on TV almost every day. Kubanga buli lunaku wankyalira ku TV kumpi buli lunaku. And he speaks to me. Era ng'ayogera gye ndi. And I have learned so much from him. Era nga njize bingi okuva eri ye. So to me, people meet us, we go to school and they call us professors, Tugenda ku masomero ne doctors. batuyita ba doctors, ba professor. But education means simply to use what you know and create impact in society. Naye ng'obuyigirize kitegeeza kukozesa ekyo ky'omanyi n'oteekawo enjawulo mu bantu. As an educationist, Ng'omuntu asomye, and I know I am one of the so many educationists in this country, era nga nzikiriza ndi omu ku bayivu mu nsi eno. and I can speak authoritatively about education. Era nga nsobola okwogeza obuvumu. So to me, Pastor Bujjingo Kunze Pastor Bujjingo deserves an honor of a professor. agwana ekitiibwa kya professor. Professor Aloysius Bujjingo. Thank you very much. Because he has touched people's lives. Kubanga akomye ku bulamu bw'abantu. How many people that are professors but lack a vision to take people to heaven? Bantu bameka nga bayigirize naye nga tebalina kwolesebwa kutwala abantu mu ggulu. That's why I believe in the works of his hands. Era ky'ensonga lwaki nzikiriza mu mirimu gy'emikono gye. And that's why I am here today. Y'ensonga lwaki ndi wano olunaku olwaleero. So all of us, Ffenna I want to encourage us all njagala twekubirize to stand up and take a minute, okuyimirira tutwale eddakiika, just 1 minute, eddakiika embweti, and clap our hands loudly in honor of God that gave us Pastor Bujjingo. tukube engalo zaffe eri Katonda nga tumussamu ekitiibwa okutuwa Pastor Bujjingo. Thank you, Lord. Weebale Katonda, Thank you, Father. weebale Taata, Thank you, Heavenly Father. weebale Katonda ali For mu you ggulu. see what we commit to you here on earth. Kubanga olaba ekyo kye tuwaayo wano ku nsi, You knew that it had to happen. era nga wakimanya nti kijja Pastor kutuukirira. Bujjingo, thank you so much for your leadership. Musumba Bujjingo, weebale nnyo olw'obukulembeze bwo. Thank you for taking the time to invite me here. Weebale okutwala akadde nange okunnyaniriza wano. I had so much to do as a Vice Chancellor. Mbadde n'ebyokukola bingi nnyo nga omukulembeze. But we said as Victoria University, we also want to be part of history. Naye twagambye nga Victoria University naffe twagala tubeerewo abamu ku byafaayo. So all of you, I'm sure you read the Bible very, very well. And Nkimanyi bulungi mwenna musoma Bayibuli. you do this better than me. Mukikola n'okunsingako. But if you recall First Chronicles Naye ekyomumirembe ekisooka 29, maybe verse 3, 29 olunyiri lwa 3, David clearly said, Dawudi agamba and now because of my devotion to the temple of God, nti lwakuba nti neewaddeyo eri yeekaalu ya Katonda, I'll give my private treasures to the construction of that temple. nti mpaayo ebyobugagga bwange eri okuzimba yeekaalu. I think again it is in Haggai 1:8. Kiri mu Haggayi essuula esooka olunyiri lwa 8. When there is a command that go up to the mountain Waliwo okubeera nga baduumira okgenda waggulu ku lusozi, and bring wood tuleete embaawo and use it to build my house, okuzikozesa okuzimba ennyumba ya Katonda, in which I will be glorified. eyo gy'anaabeera nga agulumizibwamu. So even us, on behalf of myself and Victoria Nti University, naffe ku lwa Victoria University we are going to commit 5 million to this project. tugenda kuwaayo miliyoni 5 eri okuzimba ennyumba eno. And on my own behalf, Era nga ku lwange
I'll commit 3 million. ngenda kuwayo miliyoni 3. May God bless you all. Mukama abawo omukisa mwena. Thank you, Pastor Bujjingo. Webale nnyo Musumba Bujjingo. neyanziza neyanzege mukirowoozeko ekyo bwa profesa bwange. Think about it for me being a professor. Sebo nsabuddeyo otuule. May you humbly go back and sit. Abasoma balina bye bagoberera. People that are learned follow certain principles. Nga ffe tetubigobereramu n'akamu. Things that we do not follow at all. Ketumaliriza singa simugambye nti ddayo otuule. The fact that we finished, if I didn't tell him to go back and sit, aba ayina okubeera wano paka lwe namugamba kuba nze namuyize. he had to stay here until when I tell him to go back. Kale abasoma mwekubireko mu ngalo kuba temweragira. The learned, clap for yourselves because you do not command yourselves. Hallelujah. Amen. Nsanyuse nnyo okubalabako. I'm so glad to see you all. MC bampadde eddakiika ntono. They gave me limited time. Naye buli omu ŋŋambira akuliraanye nti Musumba akwaniriza. But tell your neighbor that the pastor welcomes you. Olwaleero waliwo ebintu bisatu ebibaddewo. Today there are 3 things that have happened nga bipya mu bulamu bwange. that are new in my life. Ekisooka, Firstly, tetukolangako kukuŋŋaana bwe kuti we've never gathered like this okw'okufundraisinga. that is aimed at fundraising. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Let's clap for the Lord for that. Ekyokubiri, Secondly, ku kituuti kino on this pulpit, tebanzivuunulirangako. we've never had a translator. Mukubire ku asoose okunzivuunula mu bulamu mu house of prayer. Thank you so much, Pastor. Ekyokusatu, Thirdly,